nkulamusiza nnyo omulabi wa Beg TV abatwegasseeko mwenna abasubscriber mwatufuula ab'enjawulo bannaffe abatutaddemu ensimbi Stanbic Bank bannaffe abafiego Janani Schools n'abalala mwenna nga Bakato Accra Construction bane mubawagire bazimba bulungi ebintu eby'omulembe mwebale tuteekamu nsimbi mufudde Beg Media ey'omulembe TV ey'omulembe ya online ne mugifuula omutimbagano gw'omulembe mugende musome amawulire ku begmedia.com mulaba amawulire agasinga okubeera ag'omulembe so no kwala wabula eggulire essengejje. Tulina chairman wa Bukomansimbi ekitundu kya Buganda ekisinga okuvaamu emmwanyi mukulu Kateregga agenda kuba tutemera akawonvu n'akagga emmwanyi zigende emmwanyi zikulaakulana. Presidenti Museveni yagambye nti yabagamba okulima emmwanyi kati yabalabira ebyewala bwagamba nti avve we ina okuvaawo kubanga yabirengera. Chairman kisooka obuuze ku balabi ba Beg TV tuyoke tugende mu maaso. Abalabi ba Beg TV musana gwa leero balamusiza mu nnyana ya Mukama Katonda ekitiibwa n'embeebaza emirimu gye mukola enkuba etonnya ab'ewaffe Bukomansimbi yakwongera bakubiriza kubeera nga mukka mu nnimiro mwongera okuteekayo emmwanyi ate n'emmere ey'okulya. Mpozi njagala ntwala omukisa guno okutangaaza abalabi baffe nti ndi chairman yawummula. Ndi chairman yawummula yakulembera Bukomansimbi emyaka 10 bweddu. Erinnya wali yesigaliza. Erinnya ne lisigala nga lindiko era njagala okusiima ennyo nnyini ddala. Ate gwe nansoma chairman era w'ekibiina. Betwakwatagana nabo mu myaka egyo 10 mu kulima emmwanyi nga tukwatagana n'ekitongole kya UCDA. Si kituufu ndi President Museveni yatulagira tulime emmwanyi. President Museveni agenda okujja kuno okwattu nga bataata baffe bajjajja baffe balimi bamwanyi bakuutivu. Era nze kitange yali ebintu bisatu. Yali mulimi wa mmwanyi, yali musuubuzi wa mmwanyi, ate yali transporter. Kati President Museveni azajjo byabalamu nga ndi musajja mukulu ddala neetegerera tayinza kubeera nti yatulagira oba okusimba oba okulima emmwanyi zino. Mpozi kyayinza okugamba nti gavumenti ye kyekoze mu myaka gino kwe kuteekawo embeera eyongeramu ebbugumu mu kulima emmwanyi zino. Naye ate credit enene tusinga giwa Bwakabaka bwa Buganda, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Emyaka gino gy'amaze nga Katikkiro wa Buganda akoze omulimu gwa ttendo okutambula mu byalo, ku miruka, ku magombolola ng'annyikiza ennima y'emmwanyi n'okukubiriza abantu baffe okubeera nga bagirima era n'agunjawo n'eŋŋombo egamba nti mmwanyi terimba. Ffe nga abakulira ku mmwanyi eŋŋombo ya Katikkiro bwe yajja yatukira ddala ku ebyo bye twali tumanyi kubanga edda ffe nga tukyali baana bato sizoni y'emmwanyi bwe yabanga aggwangako ng'olaba abantu abalimi b'emmwanyi ensaamusaamu nga bagula zino pikipiki ebinene bye bayitanga mmwanyi z'abala abaali balina emisiri eminene nga bakitaffe nga bagenda okugula emmotoka nga bakyusa ezibabadde nazo ne bazzaawo emmotoka. Okakasa nti emmwanyi sizo newedde yakoze. Bazzaawo emmotoka esingaku eyo oba empya oba lole ennene. Olwekyo njagala okwebaza Katikkiro ne Buganda okutwalizamu. Ne gavumenti sigisudde nga mpita mu kitongole kyayo ekya UCDA omulimu gwekoze okulaba nti emmwanyi zino olwawe emmwanyi bannayuganda beetaaga bategeere nti gavumenti eno yali emu kubamalamu abantu amaanyi agalima emmwanyi n'essuubi. Oluvannyuma n'egazzaamu. Bwe yali ng'ekyayeekera ng'erwana yajja wano mu Buganda n'esanga nga abantu baffe balimi bamwanyi era nga beekungira mu bibiina nga cooperatives nejja n'ebitta n'emmwanyi zaffe n'ezitwala n'ezigiyamba ku lutalo lwayo n'ezitwala ezali masitoowa n'ezitwala. Kyenneekakasa nti n'okutuula leero bangi tebafuna mugabo gwabwe okuva mu mmwanyi ezo gavumenti zekola ki zeyatwala. Gavumenti yatwala emmwanyi oba bayeekera be batwala emmwanyi? Abayeekera kati abali mu gavumenti abaali abayeekera then naye kati nga bali mu gavumenti. Ekitegeeza n'ab'emmwanyi mukyabanja? Tukyabanja. Temusasulwanga. Temusasulwanga mu gavumenti. Naye ayinza okubeera kati engeri gy'ajja mu gavumenti. Naye omuntu eyatwaza ekifuba asasula.
Yes. Omubanja. Kati omuntu gwe wakola naye endagaano nti nkwadde mmwanyi bw'olifuna kino olinsasula gw'obanja abatwala emmwanyi zammwe. Gavumenti yagamba abayeekera then bagamba batutte emmwanyi ezo n'ebikozesebwa byaffe twali tulina bayambeko okununula eggwanga lino Uganda basobola okubeera mu bulamu obweyagaza era ng'esuubiza nti ebintu ebyo beri betuuse entebe mu ntebe ejja kusasula ebyo. So ab'ebukomansimbi bakyabanja ssente zaabwe ez'emmwanyi mu Masaka Union nga tuyita Masaka kubanga Masaka Union yali obuddukiro bwaffe situnaba kufuna bukakafu bulaga nti n'abantu abo basasula. Batugambye abantu b'ebbendobendo eryo Buddu ne bukomansimbiyo muteekateeka nakwekalakaasa lwa UCD ebituufu bikyamu. Abantu baffe si basanyufu kubanga tebafunye kumanyisibwa kumala gavumenti lwaki yawo okugyawo ekitongole kya UCDA. Ekikoze ebyo ebirabwako era bikomezaawoko ensimbi mu nsawo z'abantu. Ndowooza nti abantu baffe olwokuba tebalina mawulire gamala baddembe okwekubira enduulu ayira nga bayita mu babaka baabwe ba paalamenti oba okujja ku nguudo. Gavumenti esobola okubeera nga ebiwulira ebiwa okutu, esobola okubeera nga ebannyonnyola lwaki eyagala okuggyawo ekitongole kino ekya UCDA. Ffe kye tukkiriza nti kibadde kikozeeko ku mulimu okusinga ku bitongole ebirala byonna. Olowooza waliwo abalimi abalina endowooza nti bwe bityo ffe tugenda bivaako. Kubivaako kyekikulu oba kwongera kusimba? Ekikulu kwongera kusimba kubanga bano abajjawo abanga okuggyawo ekitongole ekyo si bagenda kubeera wano olubeerera. Abasinga obungi mu bo bali mu evening years. Omusiraamu Katonda atugamba nti waman nuammiruhu nunakkisuhu fil khalqi afala yaqiluun. Omuntu Katonda gw'abawangaazizza amukendeeza ku maanyi n'amukendeeza ku ndaba y'ebintu naye mmwe abange mmwe abavubuka temutegeera temuwulira temumanyi. Kati olwekyo nze saagala kubamalirako nnyo budde, njagala obudde bumalira ku balimi kubagamba nti mwongere okusimba. Obwadde na yiika emu making sure nti ofuna yiika ey'okubiri, obwadde na bbiri funa nnya, bw'otyo amaanyi oba ogateeka kubanga bano abaliwo bitonde biri mu transition bagenda olwa Mukama Katonda. Oli munoonyereza wange nawuliddeko gye nti waliwo factory gye bazimba ab'ebukomansimbi factory mwajulirako mwenyiza mu gye zigenda okugula mufune ssente empitirivu. President abalaga vision lwaki temulaba? Ebyo bye bireetedde abantu okunakuwala mu mutima okuddira factory gavumenti n'egiteekamu ensimbi kubanga nawulidde bamayi ba paalamenti nga bagamba tekijjangako okufulumya paalamenti era tebakolangako allocation ya kuzimba factory eyo. Naye President bwe yali agigulawo yabawa obuwumbi 70 billion. Kati ng'ate egenze mu kitundu ekitamanyikiddwa nnyo mu kulima mmwanyi, ng'egenze mu kitundu ekimanyikiddwa nnyo mu kulunda ensolo. Kati omuntu w'ebukomansimbi ne yeebuuza nti emmwanyi zigenda okugenda mu. You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Jeema'S schools, Bombo Kalule campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Oba badde negenda kubeera ku muntu w'ebukomansimbi okwetikka emmwanyi ze ayite mu Masaka, ayite mu Nalukolongo, mu Lyantonde, Mbarara amuyitemu paka Ntungamu atwala mmwanyi. Transport costs, risks involved. Wali omuntu waffe abadde nga emmwanyi ze azijja wano n'azisunsula ku kyuma omuwa akantu ke w'ekyuma n'aleeta e Kampala
n'atwala ku mwalo kyogamba kati factory bwe banagikola entuŋŋamu tetujja kuddamu kutwala mbadde nga Uganda is a free market economy buli muntu atunda ebintu bye gy'ayagala ebitiŋŋana ku mpewo era gavumenti bannabyabufuzi mutiisatiisa abantu ebitiŋŋana ku mpewo bye njogerako ebiri mu social media ebiri mu bantu era wenjagalira gavumenti eveeyo ennyonnyole ekituufu ekiriwo kubikwata ku factory kuba ebinaasigala nga bintu biri mu bbanga bwe bityo nga gavumenti neefuka kyesiikidde ebintu nebatandika okwogera ebintu nga bye ne biyingira mu mitima gy'abantu mu kifo ky'abantu biyinza okuleeta obukyayi eri eggwanga biyinza okuleeta obukyayi eri gavumenti lwekyo ndowooza gavumenti kano ke kaseera kerina okuvaayo ejje ennyonnyole abantu ebiseera by'emmwanyi eby'omu maaso kubanga abantu baffe balowooza bateekamu endowooza nti gavumenti erina abantu beeyagaliza okubeera nga bafuna obwannannyini kugula emmwanyi era kati kyovudde olaba nti abantu ebikya bibeereeze buli omulimu ogubeera nga gulimu omuntu omu tegubaamu ssente yakusalira yagereka essente yagereka omutindo yagereka buli kimu kakati abantu bagamba nti iyo gavumenti gyetutwala mu basuubuza bassekinnoomu bwe yalonze nebakolera n'ekyuma gaggadde byebiri mu bantu njagala okukobola gavumenti eveeyo ennyonnyole abantu bakitegere bulungi abantu baleke kuzimbira ku mawulire oba oliawo nga si matuufu okuleeta obukyankala n'obutabitebenkevu mu ggwanga lyaffe ababaka ba palamenti ebigenda mu palamenti maaso ababaka pulezidenti ayisa aba NRM ababaka basoose abamu ne batulaga nti etteeka biiru tetuwagira kyakugatta UCDA ku Ministry of Agriculture kati tuwuliddeko abasisinkana pulezidenti olowooza omulimi w'emmwanyi alowooza eki obuzibu tulina mu Uganda ne mu palamenti ya Uganda by'okubeera nti abakulembeze baffe mu palamenti tebatera nnyo okwawula nnono ya kibiina n'ebintu ebibakwatako nga abatuuze b'eggwanga oba nga ababaka abakiikirira abantu sirowooza nti mu manifesto ya NRM eya 2026 yalimu okusuubiza bannayuganda okuggyawo ekitongole kya UCDA sirowooza nti manifesto eyo mwalimu okusuubiza bannayuganda enkyukakyuka mu nzirukanya y'emmwanyi n'okugirima kati bwe kiba nga tekyalimu nga gavumenti ekireese olwaleero nga tetunaba kuwulira lutuula lwa NRM lutuula erugamba nti okusinziira ku visioni ffe baawa obukulembeze obuvunaanyizibwa okukulembera eggwanga emyaka 5 twesanze nga emmwanyi zino twetaaga ozitambuza bwetutya kati byonna biba nga tebiriiwo omubaka wa palamenti kiba kimukakatako okuddayo okwebuuza ku bantu be bo balowooza ki ku nsonga eno ebirowoozo ebyo ne babikuŋŋaanya ne babireeta mu palamenti ne basobola okubeera nga bawaayo ddala ebyo abannayuganda bye bakiikira byebakola ki bye balowooza naye okufaanana ne NRM n'ebibiina ebirala bitera nnyo okutwala endowooza y'ekibiina kyabwe ng'enkulu okusinga endowooza z'abannayuganda abakola ki ababalonda nakiraba wano mu kalulu ka East Africa mwe nali n'ensimbi nga ababaka baffe aba opposition naddala abava mu NUP tebalonda kalulu ako si kubeera nti nno constituency zaabwe kizabagamba kubanga principal agambye waliwo yakola ki ebalagira nti temwetaba mu kalulu ako so nga ate strategically nga Buganda ekifo twali tukyetaaga kubanga bwe tuba nga twogera ku nsonga za East Africa community ne Uganda eyawamu ne Buganda bwegwa eddoboozi lyaffe tuliisa luddawa kati NRM bwe tebekola ki bwekola ebintu byayo bakama baayo bwe balowooza kibalowoozeza baba kukiteeka mu nakani omubaka ne bwe babeera nga owaabwe gwe muziro gwe beddira tugeze
oli Wambogo nediranze Ekkobe eri Kobe nga ekiragiro kiyise nti Ekkobe etegedde kubeera nga ebeera ku buli miru esavingibwa mu hotelu za Uganda. Obuva ne babeera wa Kobe kyokka nga NRM yekirese oba UP yekirese oba UPC oba JEEMA oba NUP nga yekirese taddayo kutunuulira ab'ekika kye ab'Embogo bagamba ki alya buli jjajja agambye nti munnange baatugambye nti Ekkobe litegeddwa okubeera nga lisavingibwa muki ku buli miru mu hoteri ya Uganda. Tetujja kusukkawo ku nsonga eyo, mwebale nnyo mubalire ddala.